Ogenda ku Google no searching what is the fastest animal on earth egenda kuleetera cheetah. Emale kugambe nti nno cheetah kye kisolo ekisinga okudduka mu nsi yonna. Naye ate kino ekintu kyewuunyisa lwansonga cheetah erina speed ya kilomita 120 buli ssaawa. Kitegeeza nti nno cheetah teyinza kubanga ye fastest animal on earth. Nzira bino we nabirabye nabiwakanyiza nengenda ne neeyongerayo nga nkola research ne nkizuula nti kino ekintu kikyamu. Saka weetegereze bulungi eyo video olabye nti yembata egudde yokka n'emala neefa nga tewali kigikoonyeeko. Kati nyina ekibuuzo kimu olowooza ki ekisseeyo embata n'efiirawo nga bulijjo anti tuziteeka mu comment section. Anyway kyova witnessingawo tebadde random accident nedda ogubadde mulimu gwa Peregrine Falcon. Ekinyonyi ekisinga okudduka mu nsi yonna kibeerewe waggulu mbire ne kirengera tageti yakyo ekimala ne kidayivinga ku supiidi ey'amaanyi olweza eddala kilomita 380 buli ssaawa. Kitegeeza nti kino ekinyonyi kibeera kidduka n'okusinga akamotoka ka Formula 1 ng'ate omubiri gwakyo gusala empewo nga bw'oyinza okugamba nti misaire eri mu kudduka ku supiidi y'amaanyi ng'ate g'amaaso gakyali locked ku tageti. Kati ekiseera eno embata werabidde nti kino ekinyonyi kiri mu kujja obudde bubadde era bumaze oyita ng'era with one powerful strike omuyigo guggweredde mu mid-air. Kati kino kye bayita obutonde obwegasse wamu ne deadly perfection. Peregrine Falcon tebuuka bubuusi wabula ye kabaka bw'obwengula. Kati oluvannyuma lw'okukola research wano nakizudde nti nno Peregrine Falcon ekisolo ekisinga okudduka mu nsi yonna ng'ate yo cheetah ekisolo ekisinga okudduka mu nsi yonna nga kiri ku ttaka. Kati ng'ebyo bitadde wabbali ekinyonyi ekimanyiddwa nga Eagle kisobola okubeerawo okumala emyaka 7 naye bwe kiweza emyaka 4 waliwo ekintu ekyenjawulo ekituukawo omumwa gwakyo gugera ne gweweta ne guba nga tegukyalina maanyi ate ezizo enjala ne zifuuka soft ne ziba nga tezisobola kuyuza oba kukwata kintu kyonna. Byebera bifuuka thick ne biba nga bizito nga wekigezaako bbuuka bikisika ne bikizza wansi. Kati kino ekinyonyi kibeera ne options bbiri okusalawo kituule wansi kife oba kigende kikole painful transformation. Bwe kisalawo kikole transformation kibuuka ne kigenda ewaggulu ne kirengera amayinja amanene ne kivaayo ne kyekuba wansi ne kijjako omumwa gwakyo. Omumwa gumala okuvaako omulala ne gukula nga gw'amaanyi nga guli sharp kyeyongerawo ne kikozesa ogwo omumwa ne kyesikamu ebyo ebikadde bibadde ebipya ne bikula. Ebyo bwe bimala okukula kikozesa era ogwo omumwa omupya ogwakuze ne kyejjamu enjala ziri enkadde ezibadde zifuuse soft enjala empya ne ziddamu ne zikula. Kati nze nyina ekibuuzo kimu okusinziira ate no painful transformation ya Eagle esobola okumala ennaku ezitoba mu 150. Kino ekinyonyi kisobola otya okuba nga kisurviving ekiba nga kikyali kiramu nga tekirya. Nga bulijjo asa tuziteeka mu comment section nga te full video tuzisanga ku YouTube. alphasonronnietech twesangeyo mu kajjako.